Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Chala Verena bajeni ababagamba ku mikutu muneko za siri mulwadde mulabe abalaba mulabe eno kaseta abandaba abagamba mu nimba mulabe wano we bagiramu omusaayi wano we badizaamu omusaayi abandaba naye bagamba nti ndi mukwekoza wano oteekeddwa okubanga buli lunaku omera kakerenda ka siringisi 8 buli lunaku kati ninyo bwe kati naye kagula siringisi 8. Obuzibu bwennina nga bwe mumanyi Verena bajeni yali mukyala wange wampeta ngaddirira mukyala wange wompete yafa. Verena bajeni bwe nalwala nnyo nenjagala muteeke ku byapa byange wemba nfudde alabirira abaana bange bonna benzaala ne batazaala twakkiriziganya nemusako ku byapa bye nalina nenyongerako erinnya lye nga kyeneewala ebyapa bino bireme okubula nga nfudde kubanga abaana baali bakyali bato. Naye neewuunya bassebo ne bannyabo basajja bannange abavubuka batanaba kuwasa muyigire ku nze kyenguddeko ate mbasabira kyenfunye muleme okukifuna. Abamu bannenya naye nze ndaba sina nsobi gye nakola ate abalaba nga nakola ensobi mu nsonyiwe nga mukyala wange mwesize saakomaawo mukyala wange netukiriziganya ntajja kunkuumira abaana bange bonna be nali nzadde ebweru abaali bakyali abato. Naye saawa zino bassebo ne bannyabo n'amaka gange ge nazimba ne ngazimbira family house ge nazimba awali buli ajawa n'abava ekisolo bonna batuukira awo. Mama wange bwalwala n'ennaku zino abadde wano n'ab'ekika kyonna nkiddamu munyambe abasobola okumutuukirira. Yayogera mu mawulire juuzi n'agamba tangobanga mumugamba kole ki agulewo yaggalawo nakakati abaana baawumudde oluwumula lw'omwaka abamu ndinabawo wano ku kyuma. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Okay, abatulaba ku Next Edition TV kotekane Beyond the Newsroom tukwebazizaako yonna gyoli namwe abatugoberera ku mukutu gwangu MC mwe bali kubanga ate mugoberera ensonga naddala ezitambula munda mu ggwanga Uganda ebimu ku ebyo ebyesitaza ebyeraliikiriza ebyessanyu n'ensonga endala mpitirivu nnyo. Nja kubakulisa abavuddeyo ko lunaku lwajjo mu kooti ng'ate kooti esalawo kubanga musajja mukulu Haji Ali Mwizerwa aweebwa bail okulabika okubanga addamu okutuulako oba okulaba ku ssanyu lya famire ye omuli abaana omuli maama n'ab'eŋŋanda z'abalala bonna. Kakati nate olunaku lwalero nyina emboozi abaali bangoberera emboozi gye natandika ku TikTok kuno ey'omwami ali mu bulumi obw'ekika ekyewaggulu ennyo. Bwe njogera ku bulumi ntegeeza ku mulwadde ayina obulwadde obw'ensigo n'endwadde endala nga bwagenda ozikunyumiza. Bwe njogera ku bulumi njogera ku mwami afaanana bw'ati nga bw'omutunuulira obutunuulizi kyokka kabonero akenkunala akakulagira ddala nti musajja watali mu bulumi obw'ekika ekyewaggulu. Njogera ku bulumi ku myaka gya muzeeyo ono nga bw'afaanana ng'olunaku lw'olwaleero ekino mutaasa okugenda okufuna obujjanjabize sente zitya ezo ze yakolerera mu myaka gye ng'akyali muvubuka ng'akyali mu myaka gyaffe naye nga kati mu kaseera kano katuukidde mu myaka gye yali akolerera ebintu bye byonna biteereddwako caveat obutakwatako wadde kintu na kimu
nga n'abaana ababe yazaala baganye kitaabwe okukwatako wadde ekintu ekimu agenda afuna obujjanjabi nga musajja wattu kyokka kyasigazizza kwetunulako ng'afa ng'emmaali gye yatuuyanira ng'abaana bamuganye obutagikwatako. Muzeeyi wange nsaba obuuze kuba tulaba. Abatulaba mwenna nsanyuse nnyo okubalaba n'okutuwuliriza. Amannya n'eddoboozi Kamaali Pawulo. Nsooka okwebaza mwenna abali mukundwanirira. Mbeebaza nnyo temujjanga okwo mugende mu maaso n'okundwanirira. Embeera ze ndimu abandaba ndi mulwadde wa nsigo naye nga bafamire yange abaana bazaalibwa mukyala Verena Bajeni ababagamba ku mikutu mbuneekoza siri mulwadde. Mulabe abalaba mulabe eno kaseta abandaba abagamba mbu nimba mulabe wano we bagiramu omusaayi wano we badizaamu omusaayi abandaba naye bagamba nti ndi mukwekoza bagamba nimba nti bwe nfuna kasente nimba siri mulwadde naye mundaba ndi mulwadde. Nasooka kulwala sukaali ne pressure. Sukaali ne pressure ne bita ensigo. Kati ndi ku dialysis emyaka 6 mukolera ku Novik Hospital. Naye abatulaba abasebo ne banyabo abaali balwazizaako ensigo oba omulwadde w'ensigo mukimanyi ekirwadde ekyo kirwadde ky'amaanyi kyetaaga kuba nga olina ssente ate kyetaaga kuba nga ensigo zitta emirundi 2. Ekisooka omujjanjabi, ekyokubiri ssente n'eddwaliro litali lituufu. Tosobola na kumala mwezi ensigo ng'owedde. N'olwekyo nga bwe mundaba nalwala ndi mulwadde nkola dialysis ku Mande, ku Lwokuna ne ku Lwomukaaga. Naye ate bwe kitabuka kuba zeefuula oyinza n'okugenda emirundi 4. Wano we mulaba wano wakakulotinga emirundi 3 ng'ekintu kino kye bateekamu bwe kikulotinga ogenda okukikola nga tosanze dokita mukugu oyinza n'okufiirawo. Wano oteekeddwa okuba nga buli lunaku omera kakerenda ka siringisi 8 buli lunaku. Kati ninyo bwe kati naye kagula siringisi 8 buli lunaku bw'oyosa ng'omusaayi guno gukwata guno omusaayi guno gwolaba guzimbidde mu pipe nga gukwata nga gukola bitole ng'olwo tukyakola dialysis ofudde owedde. N'olwekyo nzize wano mu maaso gammwe basebo ne bannyabo abandaba nina ebizibu by'obulwadde, nina ebizibu bya mukyala wange Verena Bajeni n'abaana be banna. Obuzibu buki? Obuzibu bwe nnina nga bwe mumanyi Verena Bajeni yali mukyala wange wampeta, ngaddirira mukyala wange wompete yafa. Verena Bajeni bwe nalwala nnyo nenjagala muteeke ku byapa byange wemba nfudde alabirira abaana bange bonna benzaala ne batazaala twakkiriziganya nemusako ku byapa bye nalina
nenyongerako erinnya lye nga kyeneewala ebyapa bino bireme okubula nga nfudde kubanga abaana baali bakyali bato. Naye neewuunya bassebo ne bannyabo basajja bannange abavubuka abatanaba kuwasa muyigire ku nze kyenguddeko. Ate mbasabira kyenfunye muleme okukifuna. Abamu bannenya naye nze ndaba sina nsobi gye nakola ate abalaba nga nakola ensobi mu nsonyiwe mu maaso ga TV kubanga nali sirina nze nva Kisoro ewaffe tebeerayo na byapa. Ebyapa nabisanga mu Buganda naye nenkitegeera nti ekyapa kyakwegendereza nakitegeera bulungi kubanga bwe nalwala nali sirina muntu yenna ow'ebbali gwe nsobola kukiteekako okuleka mukyala wange ate nga wampeta ate ng'empeta nali muwadde certificate 2 nali muwadde certificate ya gavumenti ne muwa n'ey'ekereziya bwe namala okumugatta mu gavumenti ne ngenda ntukuza ewo namwaya ku kasidro nga mukyala wange mwesize. Saakomaawo mukyala wange ne tukiriziganya ntajja kunkuumira baana bange bonna be nali nzadde ebweru abaali bakyali abato kuba nali sisobola kuteeka kyapa ku mwana ng'akyali muto nga tanaweza na myaka 18. Mukyala wange ne tukanya bulungi naye saawa zino bassebo ne bannyabo n'amaka gange ge nazimba ne ngazimbira family house ge nazimba awali buli ajjawa n'abava Ekisoro bonna batuukiraawo. Mama wange bw'alwala n'ennaku zino abadde wano nga tumujanjaba pressure na mirembe waabadde omukyalo oyo yabadde amujjanjaba n'abalala bonna n'abaana b'Abaganda bange we bakolera enkiiko n'okumanyagana we kubeera n'ababe n'omuwala we Aleni yakanjulirawo mu gwokubiri n'abaana b'Abaganda bange bonna nze nkulira famire yaffe we tuteeseza awo wakaawo kyova olaba nti mu bakyala bona be nazaalamu abaana sirina gwe nawaawo. Awo that is family house. Naye omukyala oyo ajja kunzijanjabirawo bw'ati ne mugamba ebyapa bino bibino tubiteeke wano tobiraganga mwana nooku wadde ne mukazi wange Verena Bajeni ne mugamba wadde baganda bange tobako gwokola ki gwobiraga bwe mba nfudde bajja kutawaanya ebintu byolaba ku TV abeebika nga batawaanya bamulekwa nga bwe nkola laavu manyire ne mugamba mukyala wange nti ye tuteesiwa ebintu byaffe tolagangawo omwana noogu wadde mulamu wo waddani togezanga ebintu ebyo bya buwumbi ebyapa 7 nga mulimu n'endagaano ezitalina byapa sente mpitirivu togezanga wabula kuume kyama kyaffe. Naye abatulaba bassebo ne bannyabo abalabe abatulaba embeera omukyala gyantuusizaamu ndala nnyo. Awaka wange ndi bweru kyensaba munyambe nga temunanyamba na ku ssente za ddwaliro nga temunanya sisaba ssente za ddwaliro kubanga ebintu byange mbirina temugamba nti omusajja tugambe tetumuwa ssente za ddwaliro nedda sisaba ssente za ddwaliro. Naye bw'ojja okundaba n'ondetera omugaati sigugaana bw'ojja kundaba n'ondetera akasente sigaana naye sisaba ssente ku TV nti mumpe ssente nze nsaba munyambe mukyala wange ampe ku byapa byange nonyemu kyentunda kubanga byange ugende wejjanjabe. Ensonga esinga obukulu anzigulirewo awaka wange ne famire yange n'ab'ekika kyonna nkiddamu munyambe abasobola okumutuukirira
yayogera mu mawulire juzi n'agamba tangobanga mumugamba koleki agulewo yaggalawo na kakati abaana baawumudde oluwumula lw'omwaka abamu ndinabawo wano ku kyuma so boys kota weeri webadde basula wetubadde tweyagalira ne bamama wawe mbadde mbajjayo ne tubeeraawo ne tulirawo Christmas yaggalawo ali mu maka n'abaana be bana ate nekyewuunyisa kambabuulire Allen yafumbirwa Bosco yawasa ono mukubi w'ennyondo gwe mbabuulira yawasa taliiwo waka yatambula bwatyo tetumanyi musajja we agenda bwatyo kati awaka wabaddewo omwana asembayo wa senior 5 gwe bayita Charles naye nekyasinza okunumya omutima Charles omwaka guno gonna tasomye abadde adduka ne maama we mu bino ebyemisango bino Mama we kigendero ayagala kiki byonna ayagala bitwala mukyala wange wa Jenny Verena ya ebbaluwa za kooti yasaba divorce asaba divorce ng'agikola kimwayawukana wamukuba wamuvuma ensonga kizaawo ensonga esooka mu divorce muteekeddwa okuba nga mulimu ensonga lwaki oyagala mwawukane n'omuntu oyo ensonga esooka mu divorce agamba adawutale obwenzi oluzungu lwange ffe twakoma mu P6 ey'ekisolo emyaka egyo adawutale obwenzi naye njagala mbategeeze omukyala gwagamba mu bwenzi bwe yateeka mu mawulire nti ndi mwenzi mukyala wange waddala kumpi nabawasa omwaka gwe gumu kubanga omukyala wange gwayita omwenzi omwana wo mukulu akola bibuuzo bimaliriza Ndejje University omukazi gw'olinamu omwana ali ku level y'okuba nti aline ku university gwayita nti mwenzi gwayita nti malaya gwayita nti malaya omuyinamu omwana ali ku university Ndejje University amala mwaka guno omulala amuddako yakoze senior 6 ku Buddo secondary abaana ngo basomesa amasomero ga bbeeyi mukama yali ate nno munnange nga nze saasoma naye ng'abaana bange n'abaana b'omugenzi Regina basomeranga katikamu Regina yali maama w'ababa mukyala wange ow'empeta eyasooka omugenzi kati saawa zino naye basomeranga katikamu Innocent katikamu Wilba katikamu Beatrice gwe muwulira oyo ampera n'obujulizi bambi era Beatrice yagambye nze buli mwana ku nsi kuno yetaaga ddadi afaanana nga taata wange kituufu omwana wange oyo yali bweru akola kyeyo naye akole mukama muwa omukisa muzeeyi wange olwaleero buno obulwadde obagaabwe takisa senenga mmeka obulwadde bange natuukiridde tebulina ssente mba nimbye abandaba kubanga nze nagezaako nga bwakankwata nga njagala genda kola transplant naye bwe nabuuza India nga waliyo obukwakulizo nga bakugamba ensigo oteekwa kuleeta omwana wo yennyini gozaala yalina okukuwa ensigo ekyokubiri omwana wa muganda wo yalina okukuwa ensigo oba muganda wo yalina okukuba ensigo oba omwana wa mwannyoko yalina okukuwa ensigo oba mwannyoko by the way nali nkoze ne gundi esooka fayiro naye bwe bangamba ekintu ekyo nensooka nesikamu kubanze nali mmanyi nti ogenda mu fridge n'ogula ensigo ne bakola ki naye bwe bangamba omwana wo nentunula ndi mulwadde wa birwadde kubanga nalina prostate nga banongoseza prostate nina sukaali
nina pressure ensigo zifudde ate nzirira omwana wange mujemu ensigo nekinkalubirira yegina emyaka gimulaba gyenkola dialysis nekinkalubirira nendaba omwana wange kumugalamiza wali bamujemu ensigo baje banteekemu nga ndaba obulamu bwennoonya mu nsi nsaddaako omwana w'emyaka 18 20 nze bateeke mu musajja w'emyaka 60 neŋŋamba no nensooka nkireka kakati ngenze nkigoberera kakati neŋŋamba kankole dialysis tokaaba muvubuka tokaaba nze nakaaba dda ebinzigwako omukulu ate yakaabye bambi kinumye naye mukyala wange tankabira omukazi gwe nateeka ku by'obugagga mulaba alinga agamba fa ntwale by'obugagga munyambe omukazi gwe nateeka ku by'obugagga nga bwe muntu nuulira mwe muli mu kukaaba naye omukazi ebyapa yabisibako eno kambabulire newe balinziika yataddeko caveat empije mawokota ne balina okuziika we nabalaze nti nasimentaana yataddeyo caveat kitegeeza nti nyinza okufa ne bagamba nti wali mu misango batakuziikawo ne batanziikawo ne bwabikola nze nabikola ku kyapa ekyo ekyekijja ziri eka 3 nakimuteekako kuliko erinnya lye ne muneewe wayita nti ki nti malaaya ekyapa ekyo ekyekijja kuliko n'amaka ag'ekijja ge nazimbako ng'amanyi nti abanaava abanzalira abakyala bakodomi bange abatwala bawala bange nateekawo n'ekikomera nteekawo n'ennyumba wewali yataddewo caveat nawo newe namuwa ekyewunyisa nawo kuliko caveat omukyala wange kakati nsaba nesekusaba n'omuntu yenna awulira nti ayagala kunyamba kyensaba okunyamba ekisookera ddala mugambo omukyalo yaggulewo ngende ebitanda byange ebya Novik bino bye twebakako tebatukiriza kwebaka ng'abantu ababulijjo kwakati mulaba amazzi gano kati gali wano kuno si kugejja gano mazzi gano ge mulaba amazzi onsumingira mukaawo gano mazzi kuno okwerukirira kwe mulaba gano mazzi si kugejja gano mazzi gano gonna ge mulaba amazzi kati enkya ngenda ku dialysis bagajjemu gyo nabaddeyo bajjemu lita 3 buli byenywa byonna tebifuluma kuba tetufuuyisa naye batulagira akatanda nakagula wali ku Bombo Road ngewa baana oba butunda waawo nakagula $1.5 buno bwe banyola bwe bati ne webakanga atudde nga bonda babote nabwe yabuwambira mu nyumba kati bo webaka boti no galamera boti nga mazzi gajja mwana mu mawugwe oyinza n'okufa ekiro batulagira onyola katanda buwulira nga gatandise okujja kuba gaba gali mu mawugwe wano otule bwoti banyola ne banoonya wawowulira obulungi nako yakawamba biri mu nyumba wali n'engoye zange ziri mu wardrobe wali ekisigula munyambe mu mugamba gulewo zeni bino ebyenfuna tubitereeze nga ndi waka n'abaana bange tugende wa naye omuntu asobola okukola ekintu ekyo tasobola nakutta bannange omukazi okumanya nti mutemu mukyala wange nsonyiwa nkuyise mutemu sikuvumangako naye leero nange nakirabye mpulira n'ekyayi oyinza otya okukwata ebyapa bye nakuteekako n'obiteekako caveat n'okwata ne bye saakuteekako n'obiteekako caveat ebyapa bye nakuteekako obitaddeko caveat odidde ne bye saakuteekako nabyo abitaddeko ki caveat kitegeeza nti sirina kyenyinza kutunda okufuna oba nga nfunye ekizibu
obanga nfiiriddwa bano abaana babadde basoma okuva mu gwokuna weyateerako ebyapa mbadde mpampata bwampansi kubanga wano wenkolera mbadde nkwata byapa kimu nenkisingira omuntu nampa kasooli ndabba nampa sente nengula kasooli nemala kyapa nenkizaawo naye weewuunye ebyapa 7 mbikuumye nkuumye ebyobugagga nga bwe mundaba mbikuumidde baana bange na mukyala wange oyo naye ampambye nebyendikonzika yabiteekako nekyo ekyapa kyamalaalo yakiteekako okumanya nti mukyalo oyo yakoze omusango ewa Katonda. Okay. Abatulaba ku mikutu gyaffe gino ongera okubebazaako munansonyiwa olumu nange binsukkako waliwo emboozi zowulira nowulira nga n'amaanyi gakuwedde bw'otunuulira taata waffe ono mu myaka gye tafunye mukisa oba oliawo kubanga yejjanjabya wadde okufuna omukisa ogwokubiri emaali gye yakola nga ayagala emuyambe mu myaka egijja ate kati lwe lufuusa olumba olwagala okumutta. Kale maama waffe oba bonna abali mu nsonga zino nsaba muwulirize omulanga gwa taata waffe ono mbeegayiridde bwegayirizi nsaba muwulire omulanga gw'omuntu ono. Abakyala bamama fiina tuzze tubalaba nga mulwana bafulu figa Speaker wa Parliament abakulembeze b'eddiini abakulembeze b'obuwangwa n'ennono bannayuganda mwenna bali konsanda abasajja abakazi mwenna nga musobola okutegeera obulumi bwa taata bwaffe ono bwayitamu tubasaba muyambe kyemusobola. Omukazi agamba ow'empeta gwe yawasa oluvannyuma lwa mukazi w'okufa maama w'abaana abalala omukazi omulala gwe yalabamuko essubi n'agamba nti oba oliawo ayinza okuntambuliza obulamu ate yalabisa okwegatta ku lumba olwagala okuba nga lumulemye emmere. Omukazi ono wamufunirako ku nnyumba ye omuzimbirako ye omukyalo ono alina ettaka lye namugulira eka 2 n'ekitundu waneekabira bbanga kuliko n'ennyumba ya bisenge 5. Ennyumba ya bisenge meka? Eyo motoka giraba eri eyo mutayimbwa. Njagala ondagire gundi, njagala ondagire motoka. Eyo motoka gyiva. Etuletedde motoka. Etuletedde muwogo, etuletedde amatooke, erese n'obumyu. Abaana bagenda ku. Babirese wano. Ekibanja kye namugulira ettaka n'ekyapa akirina nno sebo. Eyo emmere sebo naye bw'oyagala ogikwata eri wali bagiye wali eyo naye kati alimba bantu kibanja eka 2 n'ekitundu kuliko ennyumba ya bisenge 5 era mu bukedde ababukedde bagendayo. Eyo wagimuwa wawo n'ekyapa kirina tewatundibwa wuwo n'ekyapa kirina oba ekikayanya abaana okumwegattako abaana baŋŋambye abaana wabawambulamu abamu ababe abaana bakayana kubanga balowooza tebagenda kufuna oba nedda abaana sinabawa abaana tonnabawa sinabawa abaana kye nasooka okukola nayagala basome wabasomesa abaana be bonna basoma bonna ne mugokubiri Agnes nali mutikira Agnes mugokubiri St. Lawrence aba St. Lawrence Agnes mumumanyi siwayiriza wali omutikira Agnes oyo senior 5 yamusomera wane wagundi wano yani yo nisomeredde ne wano nga kugundi wano Agnes St. Lawrence Agnes oyo yakolera senior 4 naye nga ntawanya bagoba mutwala Agnes ebigambo bye mulira byanjogerako kiboko kiboko nga Agnes buli bwe mutwala kusomera akolayo ebitali bituufu. Agnes yakola senior 4 nga muvuga buvuzi mu motoka nga bamugobye n'amala senior 4 wali ne mutwala ekisubi nasomerayo 5 wasoma 5 mu 6 nakola ebiwagala ne bamugoba nga alinye kikomera agenze mu ndongo n'enkuba kiboko yali alisingiddewa
ekisubi kakati ne muleta wani mutundwe wani ewakabanda ku Verona asome tutuuse ogenda kulwa bibuzo wa ekisubi ku Verona yankubira simu nagamba baba nomba kutte nimugamba bateke ku police ne tukubage ne kiboko kati tanjagala naye yani nebasiza kubanga yafuna diguli yasifuna diguli kakati ono Bosco Owenyondo ye atya Owenyondo wali mutabani wange yali ayagala kugana kusoma ku senior C nemuletera ab'emikwano nasoma namala mukaaga ku Lubiri Bosco mumanya abaana bo ku Lubiri amasomero ga beyi gonna gempulira goyogera nasoma ku Lubiri namala nemugamba Bosco nti genda ku university osome nagaana nawasa kakati yegase nenyina olwokuba laba ndi mulwadde nyina yalina ebyapa singa nfa mama atuwadde by'obugagga ne munabikuuma kibuuze ekyo sikibabuuze eby'obugagga munabikuuma mukyala wange abaana abe banabikuuma baba bagenda bikubbako bambe nze nakagula emmotoka mu myaka gino nasooka kugula kalooli nenvuga kalooli kamwenge kasooli nga maika emmotoka gye nakagula yiyo entwala erimu ekitanda yentwala mu ddwaliro nze sivuga nga zino emmotoka z'ebbeeyi naye nina ebintu bye nsobola okugula emmotoka ya $5,000,000 naye nvuga ya $2,000,000 naye yabadde agiyita yiye mu mawulire emmotoka omukazi akola mulimu ki si mu mawulire leeta awali emmotoka onabisome anyonyole ensi zino emmotoka yazigulawa somere ensi sebo Isuzu ELF truck leg number UAY bisatu 79D registered in the names of the petitioner. Isuzu ELF truck leg number UAR Rwenda 19M registered in the name of petitioner. Kitegeeza nga y'omukyala. Toyota Regius UAV omukazi nga yakwetolola nnyo bino byonna nga nemmotoka zonna agamba zize naye nze njagala mbategeeze abatulaba omukyala wange mu mazima amatuufu yakajja nawano okampala namuwasiza Kisoro ewaffe Kisoro eri mu nsozi naavayo nemutwala wa nettoolo ate nettoolo we namutwala mu kibanja kye yalimu kyali kya mukyala wange yafa nenyumba yalimu yali ya mukyala wange yafa omukyala lono kye yali naye ky'obugagga yali mbizi egi naye bagimubbako yalina mbizi egi abimanyi bulungi yalina ki embizi egi naye bakola ki naye bagimubbako naye agamba mbuna mukama wawagulu gwotulaba ne mukyala wange lamula mukama lamula eriso ly'eddene mutunulire lamula kole kyamagero tukwete n'ekitiibwa ku mukyalo oyo n'abaana be ebyo byonna balwana babbe bano abaana bange balala bakoze eki abalala bano banguyiriza agenda kufa ate nga mwe muli abakulu era be bakulu kakati nno tugenze mu mediation ya kooti nga bamaze okumpa ekipapula ekyo yajjamu lumulundi n'ogwokubiri ogwokusatu yagamba nze njagala kooti ekigendererwa kimanyi nkikubuulire tugende mu kooti budde buwanvu obwa kooti nga bwe mubimanyi sikyasobola nfe akyuse bukyuse byapa ekigendererwa kye kyakuwangaliza mu kooti otuuke ofe akyuse abamwetoolodde bebakola ki bwe bamugamba ng'otandikidde ku baana be naye ebyo byonna sifuddeeyo ebyo nze kambabuulire batabani nkiddamu mbabuulira nze kintu kyenjagala agulewo amaka gange singa nfiira wano ddala banteeke ku geeti singa ofiira wano ku maaliyo gye wakola n'abaana bange n'abava ekisolo
bakuteke ku gate ati mama wange mbadde ngenda kumuleta bagenda mulongosa eriiso na mirembe bagenda mu operating eriiso nasooka ne mulongosa eriiso limu ensenke kakati bagambye mulete balirabe bayinza obutamulongosa kuba alina emyaka 9 atuukira wali kakati agulewo bino ebyenfuna tubitereze mukyala nkubuulire bwe namugambye njagalako ekyapa kimu alina nekyapa no kyasaininga transfer namala nakiganira nga transfer maze tusairinga yakirina namugambye bwoba ogamba nti ngenda kutunda mbimalawo ontegerekeka bwoba ogamba nti ngenda kutunda mbimalawo nzikiriza nkuwa ennyumba y'ebusega nzikiriza nkuwa ennyumba y'ebusega evaako kati evaako miliyoni ezi nya buli mwezi omukazi nakola atya nemugamba twala ennyumba y'ebusega ate tokoma ku ekyo nkuwaddeko n'ennyumba evaamu miliyoni ekisigula nayo ngikuwadde nayo nkuwadde solooza nange nga bwe nejanjaba zeni bino ebyapa ebirala obimpi nga bire abaana bange abakyasoma abato nabo abaana bange yaganye kati mwe banange nze nkole ntya ne bwagamba mbu namuteeka ku byapa nange kwendi naawe kuuli kitegeeza olina shares ekyokuba kinyalo otegeeza oyo alemera ebyapa omanyi nakyo mulina okitegeera mwenna abatulaba okuleka mpozi nga tagoberedde mateeka byonna bw'omala okubyanjula nti obiriko naye kiddako ekiboozi kya kkooti obadde okola mulimo ki bw'aba abiyita bibye ye abadde akola mulimo ki talina nkugambye abadde kamwenge yasooka kisolo nemujja kisolo ngaebirwadde bimukuba nemutwala wano ekumpi ekamwenge gyembadde nsuubulira nga ndi mu kibanja ky'omugenzi Verena manya omukyala wange yafa kubanga mukyala wange oyo yafa namugjayo nga mugulidde nga tuguze kibanja naye oba nga mugulidde kibanja nemuleeta e Kampala ambeere wano kumpi kati oyo ba Jenny Verena nemugamba genda obeere mu kibanja kiri ogere obeerayo bw'olwala nkuleeta e Kampala mbadde muleeta e Kampala nemujjanjaba nemuzaayo muleeta e Kampala abaana abo boolaba bantawanya abazaaliddewa ekamwenge nabo nemba mujjako bazze mu kibuga nembaleetera oyo omukyala eyafa Regina ayabadde abeera nabo nga basoma ono yakajja yo mulimo yegwa wakakulima abadde mulimi ate nga alima biki abadde alima kulujja mabega mmere yakulya ofunze kunaaza baana gwe mulimo talina sikiraba kyakoze mu kunaaza abaana n'okuno ye kati agamba ebyapa abitwala agamba abitwala yabimenyekera yabikola agamba yabikola naye byonna yakusanga nabyo ekitegeeza nkugambye n'endagaano ze nagulirako protezo nga sinakola byapa nziina nga za kamaali ozirina nga taliiko n'okugenda ku byapa nga kamaali era olaba ku kyapa we namuteerako kakati omuntu omukyala wange okufuuka omubbi bwatyo n'agamba mbwe emmotoka zize alage gye yazigula ne gwe yazigula naye alage yazigula nkadde yazigula mu bondi abantu bagende bakole print out balabe yazifuna ati nabiwandiko mbuzize yalina miliyoni meka agamba yazo motoka ziraba eyo najigula n'omwami Kawuma ali wali awaba ekiddo kya poliisi wali ensa abeera Nsangi eyo najigula ne Wakiso kabokisi bode kali akagambye kwa kataliko kabokisi nakagula n'omwami wali Kabuusu wali muyita Musangi kati mino tunula omukyala wange gwe Katonda kulaba nkukwasa Katonda Yosefu ne Maria abazaala Yesu binkukwasa lwakyo nzita Katonda tanamba kuntwala lwaki abaana bo banzita nga Mukama tanasalawo omwana nakwata ennyondo maama n'otuuka n'okwagala okunkubira mu poliisi mbu kubanga ngenda kumubonereza ng'omwana akutte ennyondo Bosco Singman apologireta mwagirazo omukulu Bosco gye yawandiika kuba jaggama njogera bya bulimba yali agala kukuba nnyondo awo era nzitira abaana ne bamukwata awo
gisomera abantu so kugitunuze bagikwate simuwayiriza mwana wange yali agala okutta enyo yakiwandikira mu polisi nga bamugamba wetondere kitaawo omukyala wange nayagala kunkubiramu ebikokola omwana wange osiba waki wekyani bakwata akatambi kati nababuziza eggulo lwaki akatambi kemugamba mbunakuba omukyala wange oluyi lwakimwe temukamalaayo. Ebbaluwa egamba Kampala Natete Police namba y'essimu nebeerawo ng'ennaku z'omwezi 11 ogwokuna 2024. Dear Mr. Kamali Paul, re-apology for attacking my father with a hammer and abusing him. Njagala owulirize. Re-apology for attacking my father with a hammer and abusing him. Dear Mzee, I humbly request you to forgive me for all the misunderstandings that took place on Thursday at your factory in Wanwetuli. And I promise never to do that again. I pray that you took at me with near and forget all that took place and give me another chance. I will stay in harmony with you forever and will assist you where you need to be. I look forward for your sincerity. Nsengimana Bosco. Yes, nasaine. You're faithful Nsengimana Bosco. Kakati eyetonda takombye ku ekyo yegase ne banyina bawandise bipapula birala ebintu satiisa kunzita babikuwe kyasooka kyakubiri era nga mwali bekikwatako omwana ono mumukwate fayiro gyeri na tete mumukwate banange mumukwate. Paulo Kamali, we Allen Bosco and Agnes Kamali, we are tired of your threats. We know you have money, but we also have our own money. We had decided to part ways with you, but every time you force us to the wall by attacking us together with our mom. Normally it's the parents that forsakes the children, but for this case we forsake ourselves. Even if you are dead today, even if you are dead today, tomorrow or the other day, we will live with a lot of happiness. Abaana bagamba kitaabwe nti ne bwafa olwaleero oba enkya oba olunaku oluddako bajja kukakana era bagenda kufa essanyu. Ng'abawandiisa ebbaluwa eno kwe kuli Allen Bosco, Agnes Kamali ne Paulo Kamali yeggwe ye taata. Bagiwandikire taata waabwe bamugamba abaana bana abasatu, Allen Bosco, Agnes Kamali, Allen Bosco ne Agnes Kamali, nti taata waabwe ne bwafa bakuba mbuutu. Eyo nagisanga ku mulyango ekitemu gy'ensula ne baleeta n'eyokubiri. Kamal Paul, why don't you let us be? Why don't you let our mom be? You want to kill her just like you did to Wilbur's mom? We don't accept that. Just acknowledge that your sister that you brought to our mother's business, we are closely monitoring her as we are waiting for your death to come soon. Mama nyabo. Obawulidde? Abaana bagamba nti baleke babeere nga bwe bali, baleke beesonyiwe. Mbw'oyagala kutta mama Wilbur yali omukyalo omukulu eyafa bagamba bunamutta. Era bagamba ne sister wo gwe waleeta mu bizinensi olwo bizinensi gye wamuteeka. Waliwo sister wange gwe nayamba ne mukolera
ne mukolera edduuka nyamba baana be bana nabogeddeko sister wange yafuna ebizibu bye sijja kwogera ku mawulire naye abaana nembaweerera okuva ku primary 1 omwana omu bagenda mutikira obusomese Makerere, omulala bagenda mutikira obusawo, omulala ali ku senior 4, omulala ali ku senior 1. batuwala bampala na lwekyo bagambye nti bamugoberera bamutambulizaako amaaso nga bwe balinda okufaako okutali wala. Nze nkyogedde nga bwe kiri, bamugoberera bamutoddeko amaaso abiri nga bwe balinda naawe okufaako kwe basuubira okutali wala. Ensonga za mukyala wange gwe bagamba gwe natta bitu yazogeddeko bannange. Mukyala wange yafiira Lubaga ate era yalina bitu ne Innocent batabani be baali naye bamutwala mu ddwaliro be basinga n'okwagala. Kakati bano baali bato. Kati wulira ebigambo bye boogera. Bosco yawandika ebbaluwa ya apology olaba agenze ne mu bipapula gavumenti emukwate. Kale olw'embeera yakadde tugenda kuba tweyongera okuba nga tulondola muzeeyi waffe. Tweyanzege bassebo ne bannyabo abagoberedde ensonga eno mbeebaza. Nange njagala neebaze nnyo nga Haji bwe yeebaza kati n'abafamire ye. Kyensinga okwagala munyingize mu maka gange. Bino byonna ebyenfuna tujja kubitereeza naye nga ndi waka n'abaana bange. Gali maka gange makulu. Singa olumbe luntugumbula kati omulambo wange gwina okubeera wali mu maka. Munyambe bassebo ne bannyabo munyambe ku nsonga eyo nga bwe munyambye ate mbeebaza kuba mugigoberedde. Mukazi tagenda kutta. Mugigoberedde oba nze okufa kwange Katonda yakumanyi. Oba nzita ensi ejja kuba ekitegedde. Naye nina okufiira ewange n'abaana bange kati waliyo abaana abatasobola kujja wano. Abawala abazaala bava eri Mubende bajja n'abazzukulu kyokka wali wabadde wagazi. Mulabe we tuli. Munnayuganda agenda mu maaso n'okuba ng'ongoberera emboozi eno tegenda kukoma leero. Tukyayongera okuba nga tukuleetera abantu ab'enjawulo ne ku kyalo kyennyini abatuuze okwongera okubeebuuzaako biki bye boogera ku by'obugagga bino ebya taata. Kuba nategeddeko nti ekyalo kyonna kikimanyi omukyalo ono ddi lwe yajja ebyobugagga yabisangawo teyabisangawo. Byonna tugenda kwongera okuba nga tubirondoola. Tugenda kunoonya n'abamu ku baana, tugenda kunoonyaako n'omukyala yennyini naye atuwa oludda lwe. Lwaki taleka muzeeyi n'akomawo ewaka bwakiba kye yeetaaga. Ekiba nga kyakujjanjaba muzeeyi lwaki tokkiriza maama w'abaana muzeeyi n'okkiriza n'akuwayo byakuwadde ebisigadde n'omuleka n'abigabira abaana be ng'akyali mulamu n'asobola okumalawo endooliita ezo. Tweyanziza ssebo tweyanzeege ate nnyongera okutegeeza abatuwuliriza nga abamu boogera byabwe abalala boogera bitali byabwe. Mukyala wange wadde ennyumba ya famire sisi tunamugobamu. Temunnamugoba. Tetunamugoba oba tubeera naye nkazi takkiriza okwaniriza abagenyi n'abaana bange bonna n'ababe sinabagobamu tubeere fena kuba nyumba ya famire. Badde kino ekintu ogambye bayisaamu guno omukono wano kanziremu nyinyonyole abalabi kakati ku mashini eri ejjamu omusaayi bafumita wano empiso basooka nebafumita wano empiso ne bakuteekako amazzi then ne bafumita empiso wano endala bafumita wano empiso ejjamu omusaayi egenda mu mashini ne bakonectinga ne mashini omusaayi mwe gugenda then ne gwetoololamu mashini kakati bwe balaba nga guweze wano obeera ku mazzi wano ne bakonectinga wano waliwo ekyuma kiva wano mpaka wano kiriko egundi ebbiri bweziti nti singa emu ezibikira ng'oli ku masiini bangu amangu ne bajjako ne bateeka ku ndala n'otofiira ku masiini kati ne bakonectinga wano guno omusaayi ne guba ogwe bajjeeyo eri muno ne gudda wano ne gukuddamu mu mubiri naye ogalamira mpaka ssaawa 4 nga bakooza omusaayi nga bakola dialysis. Ogenda okuva ku dialysis era jjo navudde ku dialysis nga siri bulungi kati enkyera nzirayo ku dialysis naye
Basebo ne bannyabo mbabuulira. Ebifaananyi ebyo tubyetaaga. Mbabuulira. Webale nnyo. Bwetyo bwe tubeera mbadde nkinyonyola bwe kityo. Kyembadde nnyonnyola kyekyo. Mbabuulira basebo ne bannyabo. Siyinza kuvaako nga siyigiriza abatanalwala. Abatanalwala mukebeze ensigo. Mugende mukole testi z'ensigo. Era bw'omanya nti oli mulwadde wa sukaali ne pressure dduka mangu ewa Dokita Kalyesuubula. Esimu esagijjamu nandi gye bawadde. Mubuuze Dokita Kalyesuubula yakulira ebyensigo era yankolako. Mukebeze ensigo bwe musanga ng'ensigo zammwe zikyali nnungi mwegendereze butto. Obutto mumwegendereze. Bw'oba olwadde sukaali ng'omira eddagala lya sukaali oba ng'omira eddagala lya pressure oli ku kalebwerebwe ensigo kukwatibwa. Mbabuulira abantu bakimanyi bulungi. Ensigo zaafuuse ekizibu n'abaana abato bali mu kulwala nsigo. Genderera butto ebyo ebisiikesiike byo mubigenderere. Ate nze eddagala lye batubuulidde mu kansoni kanjibuulira abantu munywa amazzi mangi. Laba ng'onywa lita y'amazzi mumaze okulya. Lita y'amazzi bavubuka nywa lita y'amazzi galwanyise wali. Yenze gwe mulaba mukama bwali bampise mumperekeranga mangi mugambo omukyala gulewo kyapa kyange kwe bananziika alimo kitekawo kaviyeti. Entaana yange nagizimbayo sebo gyeri. Entaana nagikola gye nali njagala nagikola naye yataddeko kaviyeti. Kati simanyi kyalwana noba nentaana ngimuwe simanyi. Nentaana yagisibyeko kaviyeti. Kale tweyanza nnyo tweyanzege. Nsaba gwali ku Next Edition TV ne Beyond the Newsroom soke nkwerekereze ate nsigale ku mikwano gyange abo ku TikTok awo tulaba ate embeera nga bwetambula naye nga tubadde wa Kamali Paul ono n'agambibwa okuba nti mukyala we alabise okuba nga amulemesezza ewaka ne mu kibira. Embeera ekalubye yeetaaga kuba nga ayambibwa. Embeera mbi nnyo nga gye nkomezza. Taata waffe ono yeetaaga kuyamba. Tudingana olunaku olundi museeyi tukyali naye. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.